Sawa zigenze kwera 3 ez'okumakya nga Dr. Kizza Besigye ne Lord Mayor wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago bataka mu kkooti Makendi okwera ennemba n'omusango gw'okuba olukuŋŋaana otali mu mateeka ne bannaabwe okuli Fred Kato ku Sharing Hall Ensambya. Bano babadde bawerekeddwako abawagizi baabwe era nga kkooti ekubyeko bugule. Waisa akaseera katono ddala omulamuzi w'eddaala erisooka Gladys Kamasanyo n'atuuka okuwuliriza omusango guno. Bano nga bakulembeddwa munnamateeka waabwe Asuman Basalirwa ategeezezza nti abantu be tebalina musango gwe bazza kubanga poliisi baali bagitegeezaawo ku lukuŋŋaana luno ate nabo bannayuganda nga basaanidde okuyisibwa ng'abantu abalala bonna. Oluvannyuma kkooti ebakkiriza okweyimirirwa n'obukadde 2 buli omu obutali bwa buliwo naye ne balagira okudda mu kkooti eno nga 6 Julayi omwaka guno. We are hereby granted bail. And since the accused persons brought themselves to this court this morning after they were summoned to appear before court, an indicator that they respect court, I find no need for this court to grant cash bail to them or set any other stringent terms as prayed for by the state. Bano olufulumya ebweru Dr. Kizza Besigye n'ategeeza nga bwe bali mu kubamalira ebiseera kubanga omusango gw'abavunaana ogw'okkuba olukuŋŋaana terwaliwo nga poliisi yennyini ye yalulemesa okubaawo. Tulugunyizibwa ne gavumenti tetuwakanya si kugamba nti waliwo omusango gwe twazza teguli awo kubanga kino kye baatukwatira Ensambya tebatuteekako omusango nti batuyimiriza tuleme kukuba olukuŋŋaana naye ne tulukuba obumenyi bw'amateeka gwe musango gwe tuvunaanibwa. Waliwo atakimanyi nti olukuŋŋaana terwaliwo. Ndoza kiyambye kkooti ne gavumenti ye okusalawo ne bagamba nti bagenda kusaba cash bail kuba nze nazze mu nsawo temuli n'ekikumi era mbadde mwetefutefu obutasasula n'ekikumi eri gavumenti. Sente ze nsasudde mu makooti nyingi nnyo, emisango mingi nnyo gye tulina. Kati n'olwaleero bagambye nti investigation ziwedde naye bakaleka alina okuba obujulizi taliiwo. Besigye ayongerako nti ye ng'omuntu bino tebikyamutiisa kubanga bamusibyeko emisango mingi ate nga tagizzangako. Ekitegeeza nti bino byonna kyekimu n'ebirala byonna bye bazze batuvunaana. Nze naakavunaanibwa emisango sikimanyi na kukimanya namba yaayo nga mwe muli n'emisango gya Naggomola egy'obutujju egya kubeera n'emmundu egya kak'omukwano emisango eginvunaanibwa gye naakavunaanibwa tegibalika. Omwezi oguwedde bano baali bategese olukuŋŋaana ku Sharing Hall Ensambya olwali olw'okuteesa ku nnongooseeza za ssemateeka w'eggwanga naddala ku nnongooseeza mu mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga wabula poliisi ne lulinnyamu eggere.